waliwo ebibuuzo ebyo abantu bye babuuza. Mukama amusenze ku muzigo gwani era gwani alaba Mukama. Mukwana abantu balabira ddala Katonda, abantu bawulira Katonda, abantu basisinkana Katonda. Ojja kubeera eyo okwatirwe n'enswalwa abantu abavayo ne bakugamba nalabye Mukama. Munnaye Mukama tumulaba. Katonda bw'omukkiriza bw'omulaba, bw'onoomukkiriza bw'agenda okweraga. Bw'onooba onokkiriza kirooto agenda kukulumbira mu kirooto. Bw'onooba onokkiriza muntu ng'amutumye agenda kutumira omuntu. Naawe kenyini ogabe bannange omukazi yazze wano naye nalabye Mukama. Obanga muyimirira ne mugamba nti emizimu gyogera, Katonda yakola eggulu n'ensi yatonda abo abafa ne bafuuka emizimu egyogera. Kyogamba ye tasobola kwogera. Bakuwadde ekyenjawulo kyalina ye atuula watukuvu. Kikwetaagisa okuba nga weeyawudde mu bitagasa. Kiri kimu nti amatu go galina ebyokuwulira bingi, naye njagala kuggula matu nkugambe Katonda ayogera n'okusinga ezo empewo z'ekikazi owaana. Haleluya. Katonda affe omulungi yeebazibwa abakwano abasoma nange Bayibuli. Mukama abawe nnyo omukisa bambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala akibabalire abalongoose kubanga tuli wano okusoma Bayibuli so that tulongoose emitima gituukirire Katonda agirabe nga gisaanidde maaso ge. Pozi nga tetunnaba kutandika njagala bajjukiza nti twakasoma essuula 17 eno gye tugendako leero ya 18. Haleluya. Bw'obanga essuula ezo 17 tonnaziraba ziri mu vidiyo wansi awo. Buli vidiyo yeetisa essuula namba. Bulijjo olaba episode 1, episode 2, episode 3 paka ku 17. Manya nti ezo ssuula ku ssuula. Kati bw'omala eno vidiyo essuula ye18 eno gye tugenda otandika bw'ogimala genda osome ne ziri 18 oba ziwulirize oba zirabe. Simanyi bw'ogenda kiyita naye gwe zirabe oziwulirize ozitegeere ofunemu ekyokuyiga. Kiki kyoyiga buli wosoma ekigambo kya Katonda? Ekyo kyoyiga nno kigabaneko naffe mu komenti awo. Pozi n'ekirala kyesigenda kwerabira kujjukiza waliwo akapensa awo akagamba subscribe. Kakwatemu subscribe osubscribinge otwegatteko nno ku mukutu guno tube nga tusomera wamu Bayibuli. Haleluya. Ate bw'oba osobola okukwate ne mu kadaaka akaliko all minutes buli ekijja buli kye tumala okuteekayo nga kikugamba leero bataddeyo YouTube ebe ekugamba tekubira ssimu naye kuwa notification ka message kajja nti tonde kijja ministry bataddeyo video. Haleluya. Ekyo bw'oba okimaze kati tugenda koola Omwoyo Mutukuvu. Kituufu tubimanyi era tubitegeera oli ejja kubeera gamenzi Bayibuli ngimanyi yonna okuva gyeva paka gyesembayo era nabimala. Ffe si bwe tutyo. Bwe tuba tugenda okusoma Bayibuli tukkiriza nti n'olunyiriri lwe twasomye jjo bwe tuluddamu leero lusobola otubikkirira ekirala. Kyovulama nti tukoola Omwoyo Mutukuvu n'atumaamira ne tukkakkanya ebitiibwa byonna ne tubyeyambula, amagezi gonna okumanya n'okutegeera ne tubijjawo ne tubeera kuba Mukama yagamba Musa nti gwe yimirira buyimirizi. Musa nti yali agambye Mukama ti nze nanaagira zera sirina bigambo bingi zera biki like Mukama n'amugamba gwe yimirira buyimirizi onoolaba omukono gwa Mukama onoolaba obulokozi bwa Mukama. Mukama ajja kuwa ebyokwogera ebyo yali abigamba Musa. Naffe bwe tukoola Omwoyo Mutukuvu ne tumukkiriza atumaamire Katonda atuwa ebyokwogera ne we tuba tetubimanyi. Haleluya. So musole ne 18 oyinza oba ofaanana nga nze ng'ogamba Mukama yali ategeeza ki ate wano we baagamba baali bategeeza ki. Twaniriza Omwoyo Mutukuvu atukakase biki ebyali bitegeezebwa mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tukukoola gwe Omwoyo Mutukuvu. Bayibuli egamba totuula wakyafu oli muyonjo ekimala okutuula wayonjo. Kale twetukuza okuyita mu kwenenya buli ekibi kye twali tukoze ku nsi kuno na buli kye baali batukoledde. Mukama n'endowooza zaffe kubanga wagamba eri n'ogamba Nuuwa nti olabye endowooza z'abaana b'abantu bafumiitiriza bubi n'ozikiriza ensi n'amataba ku lw'okufumiitiriza obubi. Mukama naffe twenenya olw'ebirowoozo byaffe okuba ebikyamu byonna gye tubadde gye tutambulira n'olowooza obubi baneetulowooza obubi
tulowooza obubi ku baana baffe, ne tulowooza obubi ku baganda baffe, ku bantu baffe, ku bazadde baffe, ku mikwano gyaffe, ne tulowooza obubi ku nsi eno, ku basumba baffe ne tubalowooleza obubi, n'oyimirira n'ogamba naye oyo muweereza, n'otandika okusala emisango n'okupibwaza minzaani. Tubikola ffenna nange nga muntu, kyovula nti tubyenenya akaseera kano bireme tulemesa kutuuka like kubotola. Omwoyo omutukuvu abotolere ddala ebyebuziba tubitegeerera tubimanye. Tukisabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essuula ya 18 olunyiriri olusooka kwe lutandikidde. Bw'oba tonda subscribinga nkwegayiridde sooka osubscribinga. Ekyo nkikusabye busabi. Kwata mu kapensi awo kaliko subscribe. Kakwate mu bukwasi kiba kimala. Bw'oba oyagala okweyongerayo era waliwo akadde kuliko kadde. Kaliko akadde ako kaliko akagambo all. Bw'okakwata mu akagambo ako kaliko ALL. Kategeeza all. Byonna bye tuteekayo oba ojja bifuna era oba ojja biraba mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Tusimbudde essula ya 18 olunyiriri olusooka kwe tutandikidde. Agambye atya: Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule, bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu. Haleluya! Ani nno gwe twogerako Mukama gwe yalabikira? Ye Ibulayimu, gwe twawulira emabega eri tuzze tumuyita Ibulaamu. Abazze bagoberera nkugambye obanga eno vidiyo gy'otandikiddeko, ddayo ku ssuula esooka, eyokubiri, eyokusatu, eyokuna paka ku 17, tuli ku ssuula ya 18. Kati oyinza okugamba yalabikira ani? Erinnya teririiwo wano, liri mu masuula gano agasoose. Gendayo olabe. N'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba abasajja 3 nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka embiro okubasisinkana n'avunnama. Haleluya! Atusooke tugabaneko awo nti Mukama yalabikira Ibulayimu ng'ajjidde nno mu kifaananyi ki. Kuba olwaleero njagala tuyigeko nnyo bingi bye tugenda oyiga, naye njagala nnyo essira tulisimbe wano awagamba, kuba waliwo abantu abalina ebibuuzo ng'agamba naye aba abagamba mbu Mukama, simanyi Mukama yantumye, Mukama nalabye, Mukama nasisinkanye, Mukama yayogedde nange. Baba musanga wa? Waliwo ebibuuzo ebyo abantu bye babuuza. Mukama amusenze ku muzigo gwani? Mukama n'akugamba atya? Era gwani alaba Mukama? Mukwana, abantu balabira ddala Katonda. Abantu balaba Mukama, abantu bawulira Katonda, abantu basisinkana Katonda. Nange ndi wano kugamba nti Katonda ye yantuma okujja okukola omulimu guno ogw'okusoma Bayibuli. Sigisomesa. Saagala ogendeyo ogambe buno Betiserada atusomesa Bayibuli. Nedda, mbasomera oba mbajjukiza nti muzuukuke tusome Bayibuli. Gwe mulimu ogwantumwa wano. Eyantuma ye Katonda nannyini ggulu n'ensi, eyakola eggulu n'ensi. Kutunula mu maaso nkugambe nti namusisinkana n'antuma nzije wano nkuzuukuse mu tulo, oba nkujjukize mu bwabbize bwo nti munnange nno alisi buli lunaku funayo olunyiriri lwa Bayibuli mw'otambulira. Bw'oba onoowona enkola y'omubi, bw'oba onoowona omulabe, bw'oba onoowona, kubanga twalaba Yesu emabega eri nga Sitaani yamulumba n'amugamba oba oli mwana Katonda kola kino, bw'oba oli mwana Katonda buuka ogwe, naye Yesu yakola ki okumuddamu? Yamukuba bikonde, yamuwandulira malusu, yamukwata kigo. Waliwo ebimu nga tetulina bikwata kigo, waliwo ebimu nga tetulina biwandulira, waliwo ebimu nga tetulina kubimega n'amaanyi gaffe. Babuleka tetumeggana na mubiri na musaayi. Ne waliwo omulabe oyo afugira mu bbanga ajjira mu muntu oyo n'akuleetera obusungu ng'oyo oyagala omuyoole. Nedda, waliwo ekyawandiikibwa ky'osobola ofuna ne kimuyoola n'okimugamba. Ajja akuleetera ajja aleeta busungu akumega ayagala mukubagane zifunye. Gwe n'omuddamu mpola n'omugamba nti akuuma emmeeme ye. Oteekanganako kino
kano tokerabiranga bw'oba oyogera ekyawandiikibwa oteekangako akagamba nti kyawandiikibwa akuuma akamwa ke akuuma emmeeme eyo okulaba ennaku. Kyo kyawandiikibwa kiri mu ngero kigamba akuume akamwa ke akuuma akamwa kano akuuma emmeeme ye okulaba ennaku. Oba maze omukuba tomukubye luyi tomwandulidde malusu naye omugambye kiki kyewalabye mu Bayibuli. Yes, tufuna ebyawandiikibwa muffe nga bituyambako okulwana n'omubi. Tuddeyo eri ku kulaba Mukama nti Mukama tumulaba tutya? Ffe abalaba Mukama tulaba tutya Mukama? Kati nno wano ku Ibulayimu yajjira mu basajja basatu. Kyovula Bayibuli etugamba temulekangayo kwaniriza bagenyi kubanga mubbo mujjiramu bamalayika. Omanyi bantu bameka beweegobyeko ng'oluusi baleese obubaka obugenda okujja mu bunnya. Bw'obadde okimanyi nti omuntu asobola okujja mu maaso go n'akugamba ekigambo ne kikusumulula mu bintu ebyakusiba emyaka 4. Ekigambo kimu ne kikusumulula mu bintu ebyakusiba emyaka 6. Ng'emyaka gye6 gy'olina tokiwulirangako wabula okiwulidde n'osumulukuka n'otandikirawo okukikola. Haleluya. So telekayo kwaniriza bantu. Leka abantu we bajja mu bulamu bwo wadde waliwo ababi naye waliwo abalungi tofaayo. Bayibuli etuga Katonda akozesa bantu. Ekyo tukimanyi ffenna. Abantu bano abajja mu bulamu bwo obayisa otya? Obakwata otya? Abantu abagagga abalina ku ssente munjulire kino. Waliwo abantu abajja mu bulamu bwo nga bazze na bugagga. Naye nga bw'omutunulira bw'oti n'ebisaati byayambadde n'ekigatto kyayambadde mu butuufu ng'obugagga tolinawo obulaba. Naye nga mu bwongo bwe mwekwesa obugagga ng'agenda kusomera eddiiru. Agenda kubaako byakugamba akugambe nkubuulire nze nkunyumize singa mbadde nina ssente nti otyo guno omwezi gwe tulimu nti kunyumize enseenene zibuuka nze gwolaba nali nkozeeko gye bazitegera naye batega bati ne bati babikola omanyi sibibeerangamu ebyokwata enseenene naye nkubamu akafaananyi omuntu abimanyi nga yazze n'akusomera ddiiro nga gw'olinawo kakapitaawo n'osooka obitega n'oteekayo amalebe n'ogula amabaati ne muzitega bannaye n'ogaggawala mu mwezi ogwo. Naye ng'omuntu oyo yajjanga malayika ya bugagga naye olw'okuba yajjira mu bikooti ebivundu tewamutegeera. Kugambye olwaleero tuli wano okuyiga engeri Katonda gy'ayeeragamu eri abaana b'abantu, engeri Katonda gy'ayogeramu eri abantu, engeri gye tulabamu Mukama ne tugamba nti nalabye Mukama nasisinkanye Katonda. Haleluya. Era gwali awo ng'ogamba tolabanga Katonda olwaleero njagala oveewo ng'omanyi otandike n'okubala emirundi gye wasubwa Katonda. Nga wamulaba n'akusubwa like n'omusubwa nga wamulaba n'otamukkiriza wabiraba n'otabitegeera wabiraba n'ogamba oyo kasasiro okitegedde. Atugenda mu Bayibuli yali era mwana wono Ibulayimu Isaaka nga bamunoonyeza omukyala. Akasajja akagenda mbu kanoona omukyala wa Isaaka kaatuula ku luzzi ne kagamba nti omuwala anajja n'anywesa ebisolo byange nange n'ampa n'ennywa yoyo anaaba omuki. Omanyi omuntu woba onosaba Katonda omukyala olina okubaako by'ogamba nti Mukama bwe nnaalaba kano akabonero yoyo owange. Kati n'ono yagamba omukyala anajja n'ampa ku mazzi n'ennywa n'anywesa n'ente zino oyo anaaba owange. Naye nkubamu akafaananyi abawala abaali baasaba edda nga basaba Mukama nze nompa omusajja Mukama nsaba omusajja nga bali mu kusaba na kusiiba naye ng'embeera n'entegeera nga ntono nga baayita ku musajja ono asaba kutuzi twakunywa nga balaba ekisajja ekikadde kikwataganira wa ne bye basaba. Waliwo ebintu ebimu by'oli mu kusaba ng'osabye osiibye olemeddeko emyaka n'emyaka naye nga byezinze mu kintu ky'otagenda tegeera nga kikwetaagisa okubaako omwoyo w'obukakamu okukkakanira buli ekizze kubanga Katonda asobola okwogeza buli mbeera ya ku nsi eno. Katonda asobola okwogeza. Ojja kubeera eyo ogambe embu ye maama abalaba Katonda bo bamusanga wa ye maama okwatirwe n'enswalwa abantu abavayo ne bakugamba nalabye Mukama. Munnaye Mukama tumulaba naye okkiriza omulaba otya? Katonda bw'omukkiriza bw'omulaba asobola okweraga mu ngeri nnyingi
kubanga Bayibuli egamba nti ayogera emirundi mingi eri abamu nga ye bw'alaba ku kyokulya n'alya n'akkota awajja gamba abantu bane Katonda gy'ali olaba ndidde emmere n'engikuta eyo Katonda gy'ali naye ako njagala kabe kaana katonga kekoogera ekyo gw'omuntu omukulu Katonda omulabire ku mmere waliwo engeri nnyingi gye tusobola olabiramu Mukama. Bano bajjanga abasajja basatu yatunula bw'ati nga abasajja basatu bayimiridde mu maaso ge naye nga ye alaba Mukama amulabikidde ajjidde mu bamalayika bano. Haleluya. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana n'avunnama n'ayogera nti Mukama wange obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go tova wali mudduwo nkwegayiridde. Haleluya. Mirundi emeka gy'olengedde abantu abakyama ewuwo ne weekweka? Mirundi emeka gy'olengedde abantu abakyama ewuwo n'obadduka buddusi? Oluusi nno mukwano mubbo mugiramu bamalayika, oluusi ne Katonda mwennyini asobola okwegatta mu bagenyi abo n'aggiramu. Kugamba ekindeke ki ono wuuno tukkirire olabe nti bajja basatu abasajja naye nga ye Ibulayimu alaba Mukama ali omu ku bo. Abasajja bano basatu bwe bajja eri Ibulayimu olw'okubanga yali waliwo kye tuyita okukula mu Katonda. Ibulayimu yali mukulu ekimala mu mwoyo okubaawula nti bano abasatu wadde nga batambula bonna naye ono Mukama kati amugamba Mukama wange tova wendi. Haleluya. Abantu abakyama ewuwo baamiriza otya? Okimanyi nti mubbo mugiramu bamalayika ba Katonda? Sinakindi ne Katonda mwene asobola okugira mubbo, kubanga natandise nkugamba nti njagala oyige Katonda tumulaba tutya, Katonda tumuwulira tutya. Olinajja nawulidde eddoboozi lya Katonda nga liŋŋamba, olinajja Katonda yayogedde nange, olinajja nalabye Mukama. Mukwano Katonda akuyiseeko emirundi emeka? Njagala kubuuza ggwe eddoboozi lya Katonda oliwulidde emirundi mingi naye nga teritegeera. Leero size kusalira musango naye nzize kusomesa oba kuyigiriza oba kunnyonnyola oba kusomera. Nze nakugamba Bayibuli ndikusomera busomezi bwankijja wano nenkikuwa. Nzize okusomera nti Katonda tumulaba mu ngeri nnyingi, wabula okusingira ddala engeri esingira ddala okukulembera mwabo abalaba Mukama omukkiriza otya? Omukkiriza oba tomukkiriza? Kubanga abamu awulira ekintu nagamba emizimu gyayogedde nange. Lwaki otiwa emizimu? Oyo Katonda ayogera naawe. Pewoza ekikaza ngambye fire zikiriza emizimu egyo, jangu oyogere ne Katonda, tandika okwogera ne Katonda. Katonda ayogera eri mu Samwiri, mu kitabo kya Samwiri. Katonda yayita Samwiri n'amugamba Samwiri bambi nga tamanyi ddoboozi lya Katonda. Samwiri n'agenda ewa Eri n'amugamba wangi ko Eri nze sinnakuyitako. N'addayo yeebaka n'akomawo. Katonda n'amuyita ogwokubiri n'akomawo, n'amuyita n'ajja n'amugamba paka Eri we yamugamba nti ntegedde Katonda yakuyita. Bw'owulira eddoboozi eryo nga likuyita yitaba ogambe nze nzuuno ntuma. Muwulirize Katonda ayogera naawe. Katonda akutume, ogenda kukola ebinene n'ebyamaanyi, ogenda kukankanya amawanga, ogenda kuyuguumya eggwanga nga Katonda akozesa ggwe. Eddoboozi lya Katonda osobola oddiwulira mu bikolwa, mu bintu byo, mu mwoyo gwo. Osobola owulirira ddala nga mu butuufu Katonda ayogera naawe. Y'abantu obanga muyimirira ne mugamba nti emizimu gyogera, Katonda yakola eggulu n'ensi, yatonda abo abafa ne bafa ne bafuuka emizimu egyogera. Kyogamba ye tasobola kwogera? Bakuwadde ekyenjawulo kyalina, ye atuula watukuvu. Ye atuula watukuvu. Bw'oba onookera ku makya oyogeze Katonda olina okuba nga weeyawudde. Katonda ajja kwogera naawe weeyawule. Ye Nuuwa yali musajja mutuukirivu. Katonda n'amulumba n'amugamba nti mwana wange, oba n'amugamba nti Nuuwa kola eryato kubanga kino na kino kigenda tuukawo. Amataba n'amwambulira n'amubuulira ebinaabaawo mu maaso eyo. So igwe weetukuza, ye Katonda akunoonya. Bayibuli etugamba bw'ati nti
anoonya abo bamusinza mwoyo ne mazima. Ye abanoonya. Bw'otandika okusinza Katonda mwoyo ne mazima, bw'otandika otambulira mwoyo ne mazima, ng'ebintu byo biyimiridde ku mazima, ebintu byo bya mwoyo, Katonda akunoonya. Ate totya musimanye eno gyendi teri amanyi, ne woba oli mu kyalo, gye bagamba mbu basi tezituukayo, Katonda atuukayo. Gwe kimu ky'oba okola, weetukuze, yimirira Katonda waakulabira. Bwe ŋŋamba bwentyo sikugambye mbuno oba oveewo oli ogende osibe mu kyaki osole mu kyaki, nedda. Bayibuli etugamba nti amaaso ge gali mu buli kifo galabirira ababi n'abalungi. Oyo bw'akulaba ng'oli mubi era akulaba, naye ate talina gy'agenda kutuma ng'oli muvundu. Ayinza obutayogera naawe kubanga yagamba Musa bagambe beetukuze. Asobola okuba nga kituufu Katonda akulaba ng'era wooli akulaba, kubanga era bw'atonyesa enkuba ne ku masaba ekola ki? Ti bw'oba okyalina omukka ng'ossa ng'okyali mulamu, Katonda akulaba era akulinako amaaso ge gakulaba. Naye kye tugamba Katonda okuyita, Katonda okuyita nti gundi jangu ompeereze, tekawo erinnya lyo, nti Beti jangu ompeereze. Kikwetaagisa okuba nga weeyawudde mu bitagasa, kubanga agamba nti bwe mulyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa, akamwa kammwe alikafuula akamwa ke. Okitegedde nti Katonda okukwata akamwa ke oba akako akafuula akake ng'osobola okwogera abantu ne bagamba weerongoose, weetukuze, weeyawulire Katonda bw'oba onoowulira eddoboozi lye, kubanga amaloboozi gagenda kujja abiri mu bulamu bwo. Lino lyogera kirala, erino lyogera kirala. Tugende mu bikeesa, tugende mu overnight. Kati liriwa lyonoowuliriza, naye waliwo eddoboozi ly'osalawo nga ddyo tolisazeewo ku maanyi go, nga togendedde ku kutegeeraakwo, naye n'ogamba owange, nga naawe byandikunyumidde, nga naawe byandikusanyusizza, naye olw'okuba oyagala okuweesa Mukama ekitiibwa n'ogamba bigende, kansigale nga mpeesa Katonda ekitiibwa. Kati naawo naye tekimutwalira budde kukweraga, kwogera naawe, kukusemberera, kukwawula. Akwawula n'akujja eyo. Haleluya. Tikati ono omwami atugambye nti Mukama n'amulabikira. Ennaku zino oyogera n'ogamba abantu nti Mukama yandabikidde. Bakolamu katyuni. Ogenda n'ogamba omuntu nayogeddeko ne Mukama. Wamusanze ku mizigo gyani? Ebibuuzo bye batugamba. Bannaye Katonda alabika, Katonda ayogera, Katonda awulirwa. Naye ebikutawaanya kiri kimu nti amatu go galina ebyokuwulira bingi, emimwa gyo girina ebyokwogera bingi, kati biremye olemeddwa okwawula biki by'olina okwogera. Njagala otuuke ku levo ng'ogamba yize ab'ekika bayinza okukubira emizimu gyakuttegundi nti ye negimwambala nti ye era ali wano nti ye twetaaga kuzimba essabo bagambe nze ebyo sikyabiwulira, amatu agange nti ebyo tegakyabiwulira, nze sizimba masabo. Awo nga ne Mukama agambye eki? Amatu ge tegakyasinza bakatonda balala. Kati eddoboozi lya Katonda nga lyogera. Olina okubaako by'ogaana okuwuliriza osobole okuwuliriza erya Katonda. Olina okubaako by'ogaana okwogera. Haleluya. Nanti nali muzanyi wa firimu. Nali muzanyi wa firimu. Naye natuukako ekiseera nga script ezimu sikyazizannya, era kyenva mulaba abalabi ba firimu temukyandaba. Nabagamba munnaye abawandiika firimu nti ye nze script ezimu sikyazizannya. Haleluya. Kuba Katonda ne bw'anaayogera nga tonnayawula by'olina kwawe, nga tonnayawula, togenda kumanya ani ayogedde. Kati obudde bwe ayogera naawe naye towulira, kubanga ebyokuwulira bingi. Abakuba essimu abaagala muzimbe essabo n'odduka emisinde. Ate ne Mukama mu kyaki bakulinze mu kyaki otendereza oba naye waliwo ali ku stage eyo teriyo. Sirowooza nti n'omuntu awo naye amakanisa gye gali.
nga tegafaayo omuweereza waabwe oba alina akasaba emmanju asigala asamira oba aweereza mukama asigala awe kati ng'ali awo era yakugamba nze bino bakuba mbisoma mu bayibuli n'embikola naye ekituufu kiri nti siwulirangako mukama ng'ayogera tasobola kwogera naawe ng'okyawuliriza kasasiro paka ng'otandise okolabo nga bwe bikuwunyira ng'oyawula nze kati betise lwadda n'abewaffe bamanyi ne bwe baba bateekateeka ebyo okulima bijjamiso ebijja oba birimwa erumu n'ennimiro yonna erumu erumu si mu bubi paka ng'oyawudde by'osinza bw'oba okyasinza ng'osinza businza nga tomanyi kyosinza nga gw'osinza businza buli kye baleese okusinza naawe n'osinza buli kye bagambye tusinze n'osinza oweddebbe era katonda fayini ayogera naawe naye sikuba sijja kugamba nti katonda tajja kwogera naawe ayogera asigala ayogera kubanga agage gali mu buli kifo galabirira ababi n'abaki n'abalungi asigala ayogera naye ekyenjawulo nti gwe togenda muwuliriza tosobola kuwuliriza mukama ng'ebyokuwulira okyalina bingi nzijjako ne mbaweereza ba mukama bennyini osobola osanga omuweereza wa mukama alina omukyala we oba mukyala alina bbaawe naye kugamba katonda ayogera n'omukyala n'ayogera ate n'atafuna budde kugamba mukyala nti mune mukwano oyogedde n'ate ne mukama abadde agambye bw'atya erya mukama n'asooka afuna wabisibira n'akwata erya mukyala we lyatwala katuuti ajula tugamba mukyala wange yagambye wabula ddira buddizi biri mukyala we byeyagambye natugamba mukama yagambye kumbe yagenda okuzzako awo mukyala yeyabyagambye oba mwami yeyabigambye tusaasire wakiri omuntu ono omutuuzi obugambe ekituufu oŋŋambye kino naye njagala kukakasa ate mukama abadde yagamba bw'ati oba si kyekyo tusaasire bw'olinnya akatuuti kijjayo bulambalamba mukazi wange yagambye tugenda kutegeera nti amaanyi ge tulimu ga mukyalawo oba bbaawo yagambye tugenda kutegeera nti amaanyi ge tulimu gaani osanga omuntu n'omugamba bannaye lwaki mutukunamira katuuti tukitegeerere ddala nti ekitwambaza ebimpi katuuti bbaawo tayagala biwanvu sijja kulimba tubeerera ddala mu kyaki ne tukunamira eggwanga naye nga tetukunamye lwakuba nti ki tukunamye kubanga omwami w'omukuzi akulira abayimbi bbaawe tayagala biki biwanvu kati abireese ne mu kyaki ffe twambale ebimpi ffenna kubanga bbaawe yamugamba ye tayagala biwanvu tayagalira ddala biwanvu kati naye paka ku kituuti tuli wano tuvugibwa mwoyo wa bbaawe oba kale magezi ga bbaawe tusooka tubuuzeeko ku mukama ayogera katonda ayogera haleluya kama bawo omukisa mba mukitegedde olunyiriri olwokuna agambye atya kale nno baleete otuzzi munaabe ebigere muwummulire wansi w'omuti olunyiriri olwokutaano nange naaleeta emmere musanyuke emitima gyammwe ne mulyoka mugenda kubanga mutuuse eri omuddu wammwe ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde haleluya nakugambye nti bayibuli etugamba tetulekangayo kwaniriza bagenyi kuba mu bo mugiramu baani bamalayika kakati Ibulayimu ayogera ne bamalayika bano naye nga waggulu batulaze nti katonda yali ajjidde mu bo ye Ibulayimu kubanga amaaso ge maggule amatu ge maggule buli kimu ekikye kiggule ku lwa katonda alaba katonda waliwo ayinza okugamba abasajja basatu bakyamyeko awo twabalabye abaddeawo abasajja basatu nga bagenda ewa Beti temubalabye eyabaddewo ewaka n'agamba okusinziira bwe yayogedde nabo yaka yabadde bamalayika eyabadde okumpi ate nze yayogedde nabo nga nalabidde ddala katonda bannange tuyige okulaba katonda mu bye tukola tuyige okulaba katonda mu bintu byonna ebiri ku nsi katonda asobolera ddala okukozesa buli ekiri ku nsi oba muntu oba kintu oba bantu oba biki ekintu kyonna ekiri ku nsi katonda asobola okukikozesa kubanga bayibuli etugamba nti nno eby'oku nsi kuno bituyigiriza ebiri mu ggulu bw'oba onoolaba mukama oba onoowulira mukama oba onootegeera ebya katonda beerako mu mwoyo
mu byokola bikole ng'oli mu buziba bw'omwoyo nga toli nnyo tobirabisa maaso gano ga mubiri sensinga ewala ebuziba eyo lowooza ku Katonda ng'okola byokola. Haleluya. Olw'omukaaga Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala n'ayogera nti teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta, obugoye, ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo n'akima ennyana eŋŋonvu ennungi n'agiwa omuddu n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Haleluya. Yayimirira ebbali waabwe wali ne balya. Yateekerateekera abagenyi bano ekijjulo n'abawa ne balya. Naye gw'olulaba abagenyi nga bakyama ewuwo n'emmere ojjula ogijja ku kyoto odduka ogikweka oba walerabyeko abantu abo n'omusanga nga bagenda kujjula nga bateekateeka bataddewo bagenda kujjula ne bawulira nga waliyo akonkona ne basooka babitegula sipiidi ne babiyiwa n'obiyiwa nga bagwirana nti omululu. Naye bano abagenyi abakukyalidde tomanyi oba mu kulya kamera awo wagenda osumulukuka ayogere kyotawulirangako. Haleluya. Asobola oyogera ekigambo nga kirungi naye nga tokiwuliranga nako nga mukkuto gwe gumwogezza ebyama. Nakugambye abantu abaavu agamba mbu gwe tolina ssente. Ekikusibye okufuna ssente si mizimu gya kika, si balogo, ekikusibidde mu bwavu magezi gakunoonya ssente g'otayina. Omuntu ono asobola okulya n'abwegera n'alyoka akubalira ddiiru efuna ssente ng'ate sipiidi zivaayo ng'omukisa gwo guyinza obbaawo awo n'ozijjayo. Haleluya. Nga Mukama ayisizzaawo ng'oyo omuntu Mukama amukusindikidde naye ng'amusindise ekyo naye kyagenda okukola mu bulamu bwo. Njagala kugamba nti abantu abajja mu bulamu bwaffe babaako n'amagenda gaffe awo bokka b'otasisinkanye mu bulamu bwo be batalina mugaso gy'oli. Naye lwakuba buli muntu ajja mu maaso go gwe wakoowa bisiraani weggalira ne mu nnyumba mumugambe siriiyo, naye oyo gwogoba mbu toliyo tomanyi kiki kyabadde akuleetedde. Ayinza oba kyakuleetedde takikutte mu ngalo nti okirabako n'amaaso go, naye muwulirize. Ayinza oba kyakuleetedde tekiri ku mutwe gwe nti akyetisse, naye muwulirize. Kiyinza oba kiri mu kamwa ke, kiyinza oba kiri mu bigambo bye, kiyinza oba kiri mu magezi ge. Haleluya. Ennyaniriza gy'oyanirizaamu omuntu eyinza omulemesa okukuwa byakuleetedde. Kisoboka n'okyama amaka g'omuntu ogalabira ddala amaka geetongodde nga tegayinza kubulamu kyakulya, naye mu butuufu n'okyama ewaka w'omuntu n'ovaawo essaawa n'omalawo 4 ku 5 n'okusingawo. Ye ne weeba ssaawa emu ne weeba ddakiika emu omuntu omugabi aba mugabi, ne weeba ddakiika emu bw'eti omuntu waakiri akutegekerako awo kakyayi mukalu n'okanywa oba amazzi g'okunywa waakiri omuntu butereka amazzi g'okunywa mu kagiraasi omugambe mukwano otuzzi tutunonywako ne waaba tatukusabye waakiri anywe ku mazzi mu nnyumba yo ye waakiri olwendo lw'amazzi. Naye omuntu omulagidde ddala omululu obirina mu nnyumba naye toyinza nakufunamu. Bannaye mweyigirize, kano akagambo kankayiseewo buyisanga ka magezi wadde nga tulabye Ibulayimu yakikola. Nkwegayiridde bulujja temuli kkubo omuntu yenna ina eyekyamye ewakaawo oba kiggwe mwanirize, tomanya biki byakwetikidde. Eriyo abantu abamu nga bazze n'engugu zaffe naye nga ziri mu kamwa. Yes, oba ng'agenda kunyumya bunyumya sitoole yaawo nga munyumya akunyumize byakunyumiza oggyemu ekyamakulu. Haleluya. Omuntu bw'omulengera nga yeekyamya abeeno oba omumanyi oba tomumanyi tusanyusa okulaba
eyo muntu bwayingira mu nju n'atuula oba toyinaamu kalire dukafuna wakiri kutuzika okunywa teeka mu giraasi muweeko mugambe bannange nga tusanyusa okulaba eradde oba kagaati oba kacaayi oba kaki koyanguyirwa niino oyingire mu nnyumba y'omuntu n'otuula omwo okumala essaawa 1, 2, 3 gyebali ng'oyinza n'okumalamu essaawa nga bw'obasanga babadde banaatera okulya gwe njagala kugamba eyo eba efuuse ya kyaggulu tebajja gijjula paka ng'ofulumye woba si kyekyo beemulungula omu ku omu ogenda okulaba mubadde 5 mu ddiiro ababiri bagenze olwo bagenze kulya mmere bagitaddeyo emmanju bagirira na ku ttooyi mmwe bagundi mukomye omululu ogwo bano abantu bamalayika abakyamye maka gammwe tomanya na biki bye baba bayina oyinza n'omusumulula ensawo n'akuwa kyatandikuwadde kubanga ennyaniriza yo nnungi muyige okwaniriza abantu haleluya iye olw'omwenda ne bamugamba nti ali luddawa Saala mukazi wo n'ayogera nti laba ali mu weema n'ayogera nti sirirema kukomawo w'oli ekiseera we kiridda haleluya muwulire okumanya nga Mukama ye yalabikira mu bano abantu 3 bamalayika 3 wulira babuuziza aliwa Saala mukazi wo Mukama agambye sirirema kukomawo gy'oli sirirema bali 3 bandigambye tetulirema kukomawo gy'oli sirema kukomawo gy'oli ekiseera bwe kiridda era laba Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera ng'empisa ey'ekikazi bwe yali. Haleluya! Nti Saala yali akaddiye nga mu magezi ag'obusawo ne mu magezi ag'obuntu bagamba omukazi bw'akula ennyo aba takyagenda mu nsonga za kikyala. Kaakati oyo omukyala aba takyazaala mu magezi agaffe ag'obuntu. Kati wuno Saala yali akuze ng'atuuse mu eyo siteegi nga takyalaba nga bakyala bwe balaba. Haleluya! Saala n'aseka munda ye n'ayogera nti nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka era ne Mukama wange ng'akaddiye. Haleluya! Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimusesezza Saala, ng'ayogera nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye. Wulira, ani yayogera awo? Mukama. Genda osoma Olunyiriri lwa 13 gwa wakana nti bano bamalayika tebaali Katonda. Era gwa wakanya abagenyi abakukyalira kyoluusi Mukama aba si abatumye. Wobanga ddala oli muweereza wa Sitaani, kale gwe nga wasalawo kukubula, kale maybe ne Sitaani asobola okutumira ababi, abantu bababi. Naye njagala kugamba nti Katonda asobola okutuma abantu ffe ne bajja ne bakukyalira naye nga Katonda ayise mu bo. Haleluya! Omuntu asobola okukukyalira mu maka go naye nga si yakukyalidde, wabula nga Katonda yakukyalidde okuyita muntu oyo. So tokomanga kwaniriza bantu bazze kukyalira wuwo. Era bw'obanga obaaniriza bawe balye, bawe banywe, basanyukire. Yiga okusanyukira abagenyi. Kivuidde ddala wano ti Mukama n'ayogera, bali mu kwogera. Kati kiri ku ggwe ddala kiri olabiramu Katonda. Katonda asobola okweraga n'ogamba Katonda ayogedde nange. Omulala n'agamba atya, ayogedde naawe atya. Nga mu butuufu okakasiza ddala Katonda yayogedde. Yakozesezza amazzi, mbadde nnywa amazzi, egiraasi n'ekola bweti, Katonda n'ayogera nange. Oli n'agamba amazzi. Kati ye ng'alaba mazzi giraasi, gw'olaba Katonda ayogerera mazzi. Katonda asobola okwogera naawe mu ngeri zonna. Kitwala ggwe kumukkiriza, n'okkiriza kiki kyayogedde. Bw'oyagala n'okigamba abantu nti Mukama ayogedde nange kino, bw'oba toyagadde n'okireka. Eby'oku nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. Buli lw'olaba bw'oti
labira ddala eggulu, beera ku nsi naye ng'olinga ali mu ggulu. Haleluya! Emboozi zo ng'onyumya banga olina gw'otya. Totuuka mu bantu nga ddala oli mu onyumya naye wenna omala ganyumya tolina. Bayibuli egamba nti omuntu omutuukirivu afumiitiriza nnyo okwanukula kwe. Osooka n'olowooza ne kyeŋŋenda okwogera kigatta ki ku Mukama, kigatta ki ku mboozi ya kizimba, kigasa oba omala gakasuka buli ekize ku bwongo wano anti oli okutegeera kw'omuntu obwongo buno tubupimira wano nga buli ekivudde mu kamwa ke kyekitulaga ebiri ku bwongo, kubanga ekijja ku bwongo kyekifuluma ku kamwa. Kati olina okuba nga olina gaadi oba akasengejja akagatta wano ne wano nga kakwawulira ebiwesa Katonda ekitiibwa. Haleluya! Ng'otambula olinga aliko omuntu akukuuma gw'otya. Katonda no webatwe bamulaba, bwe batwe bamutya, bwe batwe batambula ne Mukama. Oli akugamba nze ntambudde ne Mukama olugendo lwange, ng'ategeeza ki ti mu byabadde akola ebitawesa Katonda kitiibwa, ebitagulumiza Katonda abiyise ebbali. Bayibuli egamba tambuliranga mu maaso gange obeere omulamu. Abaana batambulira mu maaso ga Katonda, abantu batambulira mu maaso ga Katonda. Naye gwe ekizibu ekiriwo, ensonga lwaki Katonda tonnabakakasa nti ayogera, ensonga eryemu ti bw'otambula ebigere bibiri biba ne Katonda, ebirala bibiri ne bibeera aga n'aga, ebirala bibiri ne bibeera ne Katonda, bw'osimbula ebirala bina aga n'aga. Haleluya! Ekimu kiri eno ekirala kiri eno. Toli sitoiti, tomanyi oba olina Katonda oba olina mulabe oba otambula na sitaani. Olina okwawula n'ogamba nze n'ebiwesa Katonda ekitiibwa genda kuba tuti, ebitamuwesa kitiibwa nze nabyo kati awo ojja kutuuka ku ddaala ng'abantu bwe balaba ekirala ggwe olaba Katonda. Ye bw'otyo bw'ogenda okukoola okutuuka ku ddaala eryo ng'abalala balaba kino naye ggwe olaba ani? Mukama. 13 Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimusesezza Saala ng'ayogera nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye? Waliwo ekirema Mukama? Ekibuuzo kiikyo. Mukama abuuza bano nti Saala lwaki asese? Lwaki yeebuuza nti simanyi bwe ndizaala omwana nze nga nkaddiye? Lwaki abuuzizza bw'atyo? Waliwo ekirema Mukama. Nange ndi wano okubuuza kibuuzo kino nti waliwo ebintu ebimu by'olaba nga tebitambudde nga bw'oyagala oba nga bw'osuubira ebirina kutambula, naye ekibuuzo kiri nti olowooza waliwo ekirema Mukama? Tonnaba kukaddibwa wadde nga gwe weeraba okaddiye. Tonnaba kutuuka kweryesa Mukama lyagamba nti toyinza kufuna musajja osobola. Tewali kirema Mukama. Katonda bw'aba ye yatonda ensonga ezo ez'omukyala nti bw'azigendamu azaala, Katonda y'omu tasobola kukikyusa n'agamba ono aziiseemu naye kubadde kwagala kwange kati kanze nkolewo ekirala azaale. Kisoboka. Bwe baba nga abantu abalabe bagaggawalira ku myaka 3 nga gwe otuuse ne mu 6 tonnaba. Katufune ekyamagero, tufuneyo omukadde omugagga. Tuleke totulemesa kufuna byamagero. Kkiriza obeere gwe kyamagero ku myaka 9 ng'olinawo ekyenjawulo. Wabula ky'oba okola towanika, sigala ng'ojjukiza. Bayibuli egamba abajjukiza ba Mukama tenkoowa. Ekyo kyennyini ky'owulira ng'abadde aweddemu amaanyi, ky'oba osigala ng'omujjukiza. Obeere ekyokulabirako kyaffe. Katonda ayagala kwegulira kitiibwa ku bulamu bwo, naye ate naawe oyagala ogende nga bene ebibaddewo. Embeera bwetyo bweri erinnomo nti ye abawasa myaka 3, myaka 2, myaka 25 kuwasa na kufumbirwa. Era buli atuukamu egyo emyaka tumusuubira kuwasa na kufumbirwa. Kati gwe olaba ogiyitamu, olaba tokoze nga balina edda, igwe oli kikozesebwa kya Katonda. Kkiriza Katonda akukozese kuggwe kwe baba balabira nti n'ow'ekyenda awasa, n'owa6 awasa, n'owa4 awasa. Tobiteekako na puresha, baleke bo babeere ne puresha nga omanye omuntu akuteekako puresha naawe n'ofuna puresha. Leka bo babe ne puresha yaabwe ekulaba.
ekwagaliza awaiseewo banaete yeevuze omuntu yenna tumusuubira okuba nga azimbye ku myaka bwegiti. Yesu abo bantu bonna nze ndi wanjawulo. Nze nakkiriza Katonda ne Katonda okulabikira ekitiibwa kye ku nze. Mulindeeko ebyange paka Katonda ng'abikoze nga mumugulumiza. Bw'anaabikolera we mumanyidde muyinza obutasobola mumugulumiza. Kanze mbeera ekyokulabirako mugulumize Katonda ku lwange. Eyo ngeri gy'oba oyogeramu. Todda ku bano mbwate nze simanyi ow'ekyenda alizaala. Leero kazaale Mukama addizibwa ekitiibwa. Haleluya! Gamba muno nti ye ow'ekyenda kazaale kubanga abeera bonna abazaaliranga ku mituufu tetubalabyeko mu Bayibuli. Kkiriza bakuwandiikeko naawe. Leka sitoleyo empanvu. Ebyo byonna by'olabanga ebitakoze gy'oli biri mu kukola sitole. Leka abakumanyi bakutegeere bingi bisobole okuggalwawo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nabanyumiza nze nazaala akaana ak'obuwala ku baana 6 nga buli omu era amanyi oyo w'abalenzi sigamye nti abalenzi babi abaana bange mbaagala nnyo naye njagala kugamba nti waaliwo ebigambo ng'oli buli woogera oti era alemedde muleera simanyi alowooza bonna y'anaabazaala era ebigambo naye Mukama n'akwata obumwa bwabwe n'abusiba zipu nga nze sibirinamu. Nze nali mukuweereza kwange omwana omuwala gye yansangira. Sijagala natambula eno munoonya muwala nedda ebintu ebimu tobinoonya leka bijja kwereeta. Haleluya! Ekitiibwa kya Katonda leka kimuddire ku lw'obulamu bwo. Haleluya! Banoonya be banaawandiikako gwe leka abeere gwe bawandiike ku gwe. Kiki ky'obadde ogamba nti kiruddewo? Kireke kikole obudde. Kubanga tebijja kunyuma nga just budde butono. Leka buwanvuwemu. Tuweereza Mukama mu mwoyo ne mazima. Tuweereza Mukama mu bulungi ne mu bubi. Ffe tuli bandagaano tuli buweereza leeta gye banaasoma n'enyuma oba bwe kaba katabo kalina obba nga kawerako togenda tuwandiikira ebigambo 4 mbwako nako katabo nedda ekitabo kitwala eki ate bw'ojja mu Bayibuli mulimu ebitabo bingi kati leka sitole yeewere leka sitole yeewere abantu bafune ebyokusomako n'okugulumirizaako Katonda. Kama akuwe nnyo omukisa oba ogumye okutuuka ku ssaala uno myaka 9 simanyi 10 ndizaala nga naye yeewuunya kiriba kigenda kuba mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya! Waliwo ekirema Mukama? Kyekibuuzo kye njagala okubuuza. Waliwo olowooza ekirema Mukama? Tewali kirema Mukama, ye ansa gye nkuwa. Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli. Ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Waliwo ebiro Katonda gye bye yapulaaningiramu byagenda okukolera ekikyo. Omanyi obuzibu bwe tulina? Tuswaza Katonda. Mbuuza tutya? Tugende kasooke nkiteekeko we tuyinza okitegeerera mangu. Tugende ku mukolo. Baategese entebe y'omugole eyakeeti eriko buli kirungi. Kati gwe ne bakuyitanga ki? Ng'omugenyi. Naye olw'okuba otuuse bukyali gwe n'oyagala otuule mu ntebe yaki? Y'abagole. Ne bajja ne bakusangawo ne bakugamba vva mu ntebe eno entebe y'abagole. Talabanga kiswaza nti tetuganye naawe osabirira mbaga obeere omugole naye tekikutuuza mu ntebe ya mugole. Ebiro ebibyo tebinnatuuka, ebiseera byo tebinnatuuka. Oba nkitutte wala nnyo kankikakkanyeemu okitegeere nti buli lw'ogenda mu kyamagero ekitali kikyo oswaza ne Katonda wo. Si gwe wekka aswala naye ne Katonda waaswala. Owulira nti ebiro nga tebinnatuuka, waliwo ebiro we bituuka naawe n'olabira ddala ng'ekintu kyo si kyakukaka. Ebiro waliwo ebiro ebituuka n'olaba nga buli kimu kitambula nga bwe wakibala. Katonda muwe obudde akukolera ebintu byo mu biro ebituufu, oleme kuswala kuba bw'oswala naye omuswaza. Haleluya! Oli muweereza wa Mukama, akumanya era akwagala. Omusabidde ebbanga naye oyagala kwekyawa mbu kubanga oyagala kutuula mu ntebe ya mugole nga toli mugole. Ogenda nno okuswala nga bagikusituddemu. Akaseera nga katuusa ajja kukomawo mu bulamu bwo. Katonda alina akaseera kapulaaningidde ebi by'okutuukirira. Kaleke katuukirire. Tobaka.
Tobuukira topapa kkiriza Katonda atuukiriza olunaku olwo lwagenda otuukiriza. Nze gwe ky'oba olemalako kiri kimu kye njagala osimbeko essiira nti waliwo ekirema Mukama. Ekyo ky'obanga ogamba obulamu bwo buli lwokera ku makya sinnaba kufumbirwa naye tewali kirema Mukama, sinnaba kuzaala naye tewali kirema Mukama, teekawo ekikyo nno ky'ogamba nti kino tekinnaba naye tewali kirema Mukama. Gattako akagambo sinnazaala wa buwala naye tewali kirema Mukama, kitegeeza wakyaliwo essuubi. Sinnazaala mwana wa bulenzi naye tewali kirema Mukama, awo waliwo essuubi erigamba nja muzaala. Sinnaba kugula mmotoka naye waliwo ekirema Mukama. Kiki ky'owulira ku mutima gwo nga bw'okifuna Mukama addizibwa ekitiibwa? Gamba bugambi wakyaliwo essuubi, tewali kirema Mukama. Ebiro we birituuka kiriba. Saala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti nedda, naye okuseka osese. Haleluya! Oyinza ogamba nze seemulugunyizangako Katonda. Osobola okyogera n'ogamba nze byonna bibaddewo kale naye nze sigambangako nti waliwo ekirema Mukama ng'ate wakyogera. Tofaayo oba wakyogera oba tewakyogera, oba weemulugunyiza dda Katonda n'ogamba Mukama naye ansuubiza tatuukiriza. Nedda, ffe njagala kuzzaamu leero amaanyi, oba njagala oyambale bakiyita ki, oyambale amaanyi agaddamu abo abakugamba, abakumalamu amaanyi baŋŋambire. Osuubira waliwo ekirema Mukama? Kyekibuuzo ky'oba obambuuliza. Ayogera muwulirize, muwe obudde bw'oba obulina, oba tobulina weetambulira ogende gy'olaga. Naye bw'akusanga n'akuyimiriza naga naye gundi owasa ddi? Ng'owuliriza ng'agattako bw'abimalayo ng'omugamba naye olowooza waliwo ekirema Mukama? Oba omaze omutegeeza nti nze ŋŋanze mu maanyi gange nange simanyi lwe ndi wasa, sijja kugaa nti leero oba nkya, naye kyenzikiriza tewali kirema Mukama. Ebiro we birituuka ndi wasa, ebiro we birituuka ndizaala, ebiro we birituuka ndifumbirwa, ebiro we birituuka ndyevuga, ebiro we birituuka ndizimba. Tewali kirema Mukama. Haleluya! Olunyiriri olw'16, abasajja ne bagolokoka okuva eyo ne batunuulira e Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekerako. Mukama n'ayogera nti Ibulayimu naamukisa kyenkola. Wulira, bano abasajja bwe bamala okulya n'obugenyi ne buggwa nga byonna biwedde biri ewa Ibulayimu, ne bagolokoka ne basituka batambule ne batunula e Sodoma. Ndooza baali badda Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo ng'abawerekerako. Wulira Mukama n'ayogera nti Ibulayimu naamukisa kyenkola. Ku bano abasajja abasatu okukakasa nti kwaliko Katonda mwene oba Mukama ayogera. Ffe tetujja gamba nti abasajja bano bali mu ngoye za bbulu kati owa redi ye yali Mukama. Tetujja gamba nti abasajja bano bali mu ngoye za pinki kati yali ambadde olwa bbulaaka ye Mukama. Ibulayimu yamanyi engeri gye yayawula nti ono ye Mukama. Era gwe kennyini naawe omanyi engeri gy'oyawula ebintu byo nti Mukama ayogedde nange. Abantu abamu ensonga lwaki temwogera ne Mukama, temwetwalira kadde, temwegulirawo kadde mmwe na Mukama. Abasajja bano bajja basatu naye Ibulayimu olw'okuba yali yeegulira akadde ne Mukama, nga Ibulayimu atambuliramu ne Katonda, yali amanyi Katonda y'ani. Ensonga lwaki tonnaba kutegeera Katonda ng'ayogera gy'oli n'omwawula mu byogera, kubanga tonnayawulawo kaddeko na Katonda. Weyigiriza okweyawulira Mukama. Mukama bw'anaayogera gy'oli ogenda mutegeera. Haleluya! Nti Mukama n'ayogera nti Ibulayimu naamukisa kyenkola. Wulira Mukama, bana abasajja abasatu Mukama ayogedde. Waliwo eddaala ly'otuukako muweereza gwe nga Katonda takyakukisa byakola, nga pulaani za Mukama bw'amala ozikuba bw'ati alina ozikuyitiramu. N'agamba omuweereza wange ono ekintu kye ŋŋenda okukola ku kitundu, yogera ekitundu bw'oli. Nze mbeera Ntebe, nti omuweereza wange Beti abeera Entebe, nkole ekintu Entebe nga simunnyonnyodde. Mukama n'akuyitiramu n'abigamba. Bannange ekitundu kimu oli,
oli musumba, oli muweereza wa Mukama, njagala otuuke ku level era nkusabira otuuke ku level nga Katonda takukisabya akola mu kitundu kyo. Haleluya. Agambye Ibulayimu naamukisa kyenkola. Katonda asobola okusitula ku ddaala naddala nga weesitudde. Ogenda kunga Katonda agenda kunsitula atya? Gwe kennyini weesitule nga weetukuza ng'otambulira wamu ne Katonda. Agamba tambulira mu maaso gange obeere omulamu, ng'otambulira mu maaso ge. Katonda byakyawa ng'obidde eno, Katonda byakyawa ng'obizze eno, gwe ng'oddamu straight. Haleluya. Nange neesabira Mukama Taata omulungi nayini ggulu n'ensi, obw'olumu si buli kimu naye tonkisanga by'okola. Haleluya. Wadde nga kizibu, ebimu kizibu obigumira. Katonda asobola okulaga, yalaga Ibulayimu wali mu ssula zo towavuddemu, yalaga Ibulayimu emyaka 4 mu maaso. N'amugamba abaana bo baligenda mu buddu, balibonaabonera mu buddu, era bajja kubonayo n'emyaka 4, era simanyi babajjeyo. Essula eyo mugijjukira, twagisoma. Naye balivayo n'ebintu bingi. Mukama n'alaga Ibulayimu eby'omu maaso. Kati naawe nkusabira essaala, Katonda bw'aba alina kyagenda okukola mu kitundu mw'obeera, muweereza wa Mukama gwe gwe njogera naawe, kubanga ebyo bituuka ku level nga Katonda wamukkiriza, ng'era omuweereza, ng'era omwagala n'omutima gwo gwonna n'ebirowoozo byo byonna na buli kikyo na buli kintu kyo nga biweesa Katonda ekitiibwa, era nga wasalawo kutambulira wamu naye. Eyo level bw'ogituukako nkusabiranga Katonda alemenga kukisa byagenda kukola. Haleluya. Olw'18 kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi, era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye. Kubanga kyennava mumanya alyoke abalagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama, okukolanga eby'obutuukirivu n'eby'ensonga, Mukama alyoke aleete ku Ibulayimu bye yamwogererako. Haleluya. Owulidde oba tokawulidde? Katonda naakubanja. Akubanja ki? Abaana bo. Abaana bo bayigiriza amakubo ga Katonda. Nkikubuuza nkyebuuza, gwe Beti naawe wuliriza. Abaana bo obayigiriza amakubo ga Katonda? Kubanga agambye ennyumba yo n'abaana bo okubayigiriza okukwata amakubo ga Mukama. Ekyo ekibuuzo nkikulekedde. Bw'oba ddala ng'okikola nga waayo obudde, abaana tuba tutte masomero ag'ebbeeyi, abaana tuba tutte eno n'eno, abaana tubayigiriza zibiiki, abaana tubayigiriza biki, tubagulidde ebyokuzanyisa, abaana tubakoledde bingi, naye tubayigiriza ku makubo ga Katonda. Abaliddawo bw'agambye ennyumba yo olina abakozi, olina mikwano, olina abantu abali mu nnyumba yo, obayigiriza ku makubo ga Katonda. Amakubo ga Katonda ogajjawa? Mu Bayibuli. Ate onoogajjawa? Onoogamanya otya? N'ensi tolina bw'osobola kumanyiramu kkubo lya Mukama. Kigambo kya Katonda kye kikulambika okumanya amakubo ga Katonda. Haleluya. So kiki kye njagala okole? Kwata abaana bo, kwata ennyumba yo. Nga tonnajja kusumba nsi, nga tonnajja kusumba balala, sooka osumbe ennyumba yo n'abaana bo. Ennyumba kitegeeza abakozi bonna tubazingiddemu, buli ali ewuwo, buli gwomanyi nti ekyemisana kirya wuwo, ekyeggula kirya wuwo, obuvunaanyizibwa buli ku ggwe, gw'obajjanjaba be balwala, gw'obalabirira, abantu abo balabirire ne mu Katonda. Ye baako essaawa gy'oyawula nti eno yo ya makubo ga Mukama. Essaawa nga tezannyirwako gwe nga kamanda ofiisa, gwe kamanda ofiisa w'ennyumba yo. Nyabo. Ne bw'oba ng'obaliisa kawunga na bijanjaalo, gwe kamanda ofiisa. Gwe kabaka w'ennyumba yo. Yimuka oggyeyo eddoboozi ogambe nti tugenda kutandika okusinza Katonda wano. Haleluya. Oyo agamba nti nze mizimu, nze ndeka tonzija ku mizimu. Gw'omanyi Katonda ali kunoonya. Alinoonya ebyabula. Naye
kyenjagadde nti fokasinga oyigirize ab'ennyumba yo amakubo ga Katonda. Bw'oba tokikoze Katonda akikubanja. Ensonga lwaki akufudde omutwe. Ibulayimu wuuno byonna yabimufuula naye ng'aki kubanga kyenava mumanya. Katonda omanyi lwaki akumanyi? Uliriza, alyoke abalagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama. Katonda ayagala tukwate ekkubo lye, ekkubo lya Mukama. Amakubo mangi. Waliwo ekkubo eriyingira ebbaala, eryo kkubo. Waliwo ekkubo eriyingira obulogo, eryo kkubo. Waliwo ekkubo eriyingira Kibwenzi Maloogi, ago gonna amakubo. Kkubo ki ggwe ly'omanyi ennyo? Njagala ompeyo ekkubo ly'omanyi munnange tugambe gwe nga wasoba. Njagala kugamba nti munnange lino ekkubo oba obadde tolimanyi. Ekkubo erya Mukama nalyo kkubo. Tukwatakwate ne tulinyweza nga wogamba nti nvudde wano ngenda Masaka, oba nvudde wano ngenda Mityana, oba Jjinja, oba wateekawo ekkubo lyonna ly'omanyi. Era bw'otakwata kkubo eryo n'olinyweza totuukayo gy'olaga. Kati n'ebya Mukama birimu oddikwata n'omanya Katonda by'ayagala n'okola ebyo, n'omanya by'akyawa n'obikyawa n'otabula. Osobolera ddala okukwata ekkubo lya Katonda naye n'obula. Nga watandika bambi oli mu kkubo naye n'obula. Woolaba nga tobitegeera buuza. Tula obuuza ogambe Mwoyo Mutukuvu wano nga sibitegedde. Tomala gaduma, tomala gagenda, tomala gapaala. Bw'oba okutte ekkubo lya Katonda n'otuuka w'owulira nga tobitegedde, oba olunaku lwa Sande olina okujja okubuulira ku kituuti naye owulira mu mutwe tobitegeera bulungi. Osobola odduleka n'otabuulira. Ne wabaawo omulala abuulira Katonda alina akasanvu ke n'atoola mu kasanvu ako oli najja asomesa n'otasomesa bantu bitali bituufu. Haleluya. Osobolera ddala owulira olunaku nga tolutegeera nga ne lukubuza n'ojja obulira nti ebintu ebibula ebyokubula. Haleluya. Kisobokera ddala okubula Katonda n'akunoonya nga takulaba nga naawe omunoonya tomulaba naye ng'abalabi bagamba oyo biki byakola. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. 20 Mukama n'ayogera nti kubanga okukaaba kw'e Sodoma ne Ggomola kunene era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo, nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwayo bwe kuli okwatuuka eri nze. Era obanga tekyali bwe kityo n'amannya. Abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodoma naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Haleluya. Nti abasajja twawulidde abasajja 3 mu ntandikwa abajja ewa Ibulayimu. Kaakati ku bano 3 eri mu Sula 19 gye tugenda okuddako batulaga nti e Sodoma waatuukayo abasajja aba 2. Kitegeeza on'omu ye yali Katonda. Mukama n'asigala ne Ibulayimu nti bano we bakkirira e Sodoma oba we bagenda e Sodoma, Ibulayimu n'asigala mu maaso ga Mukama. Owulira? Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi. Wano nno Ibulayimu watandikira naye okugamba Mukama. Kubajjukira Mukama yasoose obyereetera n'agamba Ibulayimu ono naamukisa byenkola. Naye Ibulayimu olubitegedde nze nkiise kugwa ku maviivi ku mulembe guno. Ibulayimu n'atandika oyogera ne Mukama kuba baali awo nga bali babiri bati nga bagasimbaganye boogera mu face to face. Kakati olwaleero nga gwe tonnaba kufuna ogwo mukisa gusinkana Mukama maaso ku maaso, kubanga ne bwazze ng'akweraga ng'ayita mu bantu tomukkiriza, ne bwajja ng'akweraga atya tomukkiriza. Abantu bazibu, abantu basubiddwa Mukama kubanga tebamukkiriza. Katonda asobola okugira mu kifaananyi eky'omuntu
Katonda asobola okujja gy'oli mu kifaananyi mu kirooto n'omulootako n'oloota Katonda naye gwe tosobola nakugamba abantu nti nno Katonda omulabi oba naloose okungiriza mpewo ze wammwe zakuloosezza manyi zimuzimu omuwadde ebinnya ebitategeerekeka naye nga Katonda asobola okwapiyalinga mu ngeri yonna. Weyigiriza okukkiriza Katonda mu buli nsonga. Bayibuli naye ekyogerako mu buli kimu. Tusooke tukuba kapulani tugambe naye kano akaana ke bazaala nga konna keefunyiza kati n'obugalo tekasobola bufunyulula butya ne bufuuka ekibatu ekikwata Bayibuli ne kiginyweza kiki? Awo okkalaba Katonda. Ndi mu kwogera bwe nkwata wano mpulira omukka gwonna gufuluma naye ogwo ogutagwayo yagukola atya? Labira waawo Katonda. Weyigiriza okulaba Katonda mu byokola, mu byolaba, mu byowulira, mu fiiringa Mukama. Tobaako ky'oŋŋamba mbu gwe tosobola kulaba Katonda, osobola naye levo ki kw'oli mu Katonda bw'atyo bw'agenda okweraga. Bw'onoomukkiriza bw'agenda okweraga. Bw'onooba onokkiriza kirooto agenda kukulumbira mu kirooto. Bw'onooba onokkiriza muntu ng'amutumye agenda kutumira omuntu. Naawe kennyini ogabe bannange omukazi yazze wano naye nalabye Mukama. Naye abamu waafuna obuzibu n'awulira ng'asiraanye. Tekuba na kusiraana kuba kugezesebwa sometimes oba fitto eba bulooka ng'eri mu muliro. Genda okuba ebbulooka obenga wakagikuba olufuluma togijja mu katiba ogituusize ku nnyumba. Tulabe ennyumba eyo bweneefaanana. Abamu tetukkiriza pulosesi. Waliwo ebiro nga bituuse gundi gwe linda ebiro byo bituuke. Topapa tosikambula byabalala. Topapa kusikasika bitali nnyo bijja kuba byakubikka. Bw'oneesikira ebitali bibyo onoosobola obibikka paka ku lunaku luli gwe binyina otuukirira. Nga wogamba nti bazadde omwana tannatuuka balina omubikka. Olina obusobozi obwo obubikka omwana oyo ng'abasawo we bakitukolera ne bakabikka kamami oba kaddadi ne kakulira eyo mu incubators. Obulina obwo obusobozi. Kati woba tobulina leka Mukama asooka akuze ebibyo bituuke ku ssaawa eyo. Kuba abamu njagala kugamba nti abamu bw'asaba essala n'etatuuka ku olwo lwagisabye oba mu wiiki emu oba mu kabanga oba mwaka gumu. Awo Mukama taliiyo. Singa gyali singa kino nedda mukwano. Ebiro we birituuka Katonda agenda kukukolera. Haleluya. Ate sigamba nti takoze bw'olwo taliiyo gyali. Naye tukkirize Katonda. Tulina abo nga ye Katonda bamulabira mu byamagero era bw'aba takikoze taba Katonda. Gwe naawe ojja kulaba Mukama tofaayo mu kyamagero kyo. Naye njagala kuggula matu nkugambe Katonda ayogera n'okusinga ezo empewo z'ekika z'owaana. Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti olizikiriza abatuukirivu wamu n'ababi. Mpozzi mu kibuga mulimu abatuukirivu 5 olikizikiriza ekifo n'otokisonyiwa ku bw'abatuukirivu 5 abakirimu. Haleluya. Nti yamugamba Mukama ogenda zikiriza abantu bonna abalungi n'ababi. Ekibuga ekyo bwe kibaamu abantu nga 5 nga batuukirivu onookisonyiwa. 25 kitalo okole bw'otyo okutta abatuukirivu awamu n'ababi n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi. Kitalo ekyo omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu. Nti ono Ibulayimu alinga egambo baŋŋambe ki simanyi nakugamanya. Ndowooza olw'okuba eri mu Sodoma waliyo muganda we oli anko we ziti anko amuyita atya. Olw'okuba waliyo omuntu we mu Sodoma oli Lutti kati ateekawo ekibeera ndowooza basaasire ng'omutuukirivu era omunamuzi w'amawanga gonna era ate ali mumuwaanawaana. Onoozikiriza ekibuga ekyo bw'onoosangamu abatuukirivu we bati. 26 Mukama n'ayogera nti bwe nnaalaba mu Sodoma abatuukirivu 5
munda mu kibuga ne ndyoka nsonyiwa ekifo kyonna ku bwabwe. Haleluya! Olira Mukama avuddemu eddoboozi eddungi lye ntera okusabanga. Agambye nti bwe nnaalabamu abatuukirivu 5 nti ku lwabwe abano abatuukirivu abali mu kibuga nikeesinga Mukama abasanzeemu. Mukama singa anaasangamu abatuukirivu 5 ago Ibulayimu baayogera tagenda kizikiriza. Haleluya! Nti igwe okulokoka, igwe okusalawo ne weetukuza, igwe okusalawo n'otambulira wamu ne Katonda kitaasa abaana bo, kitaasa obutuukirivu bwo busobola ottaasa abaana bo, obutuukirivu bwo busobola ottaasa omwami wo, obutuukirivu bwo busobola ottaasa baganda bo, obutuukirivu bwo busobola ottaasa ekibuga mw'obeera, obutuukirivu bwo busobola ottaasa ensi mw'obeera, obutuukirivu bwo busobola okutaasa n'ebibyo byonna. Katonda asobola okusonyiwa byonna ku lulwo. So nga totunuulidde oli nti mutuukirivu oba oli bimulemye oba ono tatuukiridde, gwe tuukirira, kubanga ku butuukirivu bwe Katonda asobola okuyimirira okwo n'asaasira n'asonyiwa ebyandituuse. Otosalira abantu musango nti oyo yalema oyo, gwe tuukirira. Guggwa akakwate kakuyinako kayinza omutaasa. Haleluya! 27 Ibulayimu n'addamu n'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama newankubadde nga ndi nfuufu bufuufu. Haleluya! Kwegamba Ibulayimu byonna abyogera naye mu bwetowaze, yeetowaza. Haleluya! Nevu agambye nze kwegamba ayogera mu toni yakwekkakkanya, teyeegulumiza tyate nze Ibulayimu, nze omuweerezaawo Ibulayimu, nze wammanya era wandayirira era nze tulina endagaano, nze tondaba nze omuweerezaawo, nze omusumbawo, nze Mukama nze ŋŋamba abatuukirivu 5 bwe babaayo tobasonyiwe Mukama. Omanye abantu twesiriwaza. Olunyiriri 28 mpozi ku batuukirivu 5 kunaabulako 5 olikizikiriza ekibuga kyonna? Kubanga 5 babulako. N'ayogera nti sirikizikiriza bwe nnaalabayo 45. Haleluya! Ibulayimu awolereza, ali mu kuwolereza Abasodoma mu bufunze nga tayagala bakizikirize, naye abaweereza b'ennaku zino olw'okuba baayagala alage nti ye asisinkana nnyo Katonda, ayogera nnyo ne Katonda, asemberera nnyo Katonda, bw'ati bw'akola. Katonda bw'amugambako ku byagenda okukola. Kati ngaawo nga bakigambye omusumba w'olwaleero oba omuweereza yeeyita waani, kyonna kye weeyita mu buweereza gwomanyi neeteekawo erinnya lyo, nga bakikugambye Mukama najja n'akugamba nti ngenda kuzikiriza Sodoma oba ngenda kuzikiriza Kawempe oba ngenda kuzikiriza Bwayiso oba ani ye, nateekawo erinnya ly'ekibuga kyonna. Kubanga nabagamba Bayibuli mugijjengayo eri tugiteeke wano. Kakati agenda nga tannadda ku Mukama agenda mwega. Batulabye Ibulayimu ye ali mu maaso ga Mukama awolereza, anyigaanyiga. Mukama waakiri 3 banaabaayo, naye gwe oyagala ofune ne woolabira, ofune omuti omuwanvu olabe nga kizikirira. Wabula ekinene ennyo kyosobola okukola nkunyumiza nno omusumba w'olwaleero oba omuweereza oba nabbi, kyonna kye mweyita abaweereza ba Mukama. Agenda n'asooka afuna omuzindaalo oba n'asooka afuna TV ewulikika erabika ennyo oba ekintu kyonna oba omukutu gwonna kwawulikikira. N'asooka agamba Mukama agambye Sodoma ne Gomora muzikiridde era agenda bakumako omuliro. Byonna n'abyogera nga Mukama bwe yabimugambye. Bw'amala obyogera n'afuna omuti omuwanvu yasobola olengerera Sodoma ng'ezikirira, n'alindirira Sodoma ezikirire. Kwegamba bamutendereze. Musumba gundi yakyogerako ekyo kye mulabye ekyo. Naye omusumba omugezi oba omuweereza wa Mukama omugezi oba kyonna ky'oli mu Katonda, eddala ly'oliko weewe erinnya oba bishopu oba ani, amannya gonna mweyite gonna oba dokita, kyonna kye weeyita mu Katonda, omugezi agenda kukola nga Ibulayimu, agende mu maaso ga Mukama amugambe Mukama saasira, sonyiwa. Ye leero bw'onoosangayo omu tosonyiwe, Mukama bwe tuzuulayo omutuukirivu omu okola otya Mukama? Kubanga Mukama waasaliddewo kikugamba, oli mukwano gwe,
osobolera ddala omugamba, osobolera ddala omusaba n'akyusa ku kibonerezo. Naye abaweereza ba Mukama olulengera Mukama ng'ababuulidde byagenda okukola ng'ate bibi si birungi, mujjayo bujja bwenyi kubitubuulira. Eggwanga ligenda yiwa omusaayi, bw'amala okyogera nti ligenda yiwa omusaayi, nadda kati waggulu alingize guyiise gutya, n'ogugwo gujja yiikiramu, n'ogw'abaana bo guyiikiremu, ogw'abazadde bo, ogw'abantu bo, ogw'abakwano bo gugenda yiikiramu. Lwaki osabirira obunnabbi obufaanana we butyo butuuke? Genda maaso ga Mukama, va ku mmere, yita abantu mu kuŋŋaana abakuwulira, kuŋŋaana ogambe Mukama sonyiwa. Bwe tunalabayo bwe bati basonyiwe, Mukama waakiri ku lwange. Bw'oba omanyi oli bw'oti ne Mukama, lwaki teweegayiririra balala? Nga bw'onoobeera kaŋŋambe taatawo amagye, naye alina gwe basazeewo gwe bagenda okukwata oba kusiba, n'omugamba dadi wange omulungi, dadi nze nkubulire, dadi nkwegayiridde, dadi omuntu oyo musaasire, dadi omuntu oyo, dadi munaye dadi asobola okuwuliriza n'asaasira. Kwegayiridde, genda maaso ga dadi okabirire dadi ajja kusaasira. Byonna by'ozolaba mu bwa Katonda byakubikuulidde, naye nga si birungi. Simanyi ebyo byempulira eggwanga lijja kuyiwa omusaayi, simanyi ebyo byempulira n'ovaayo n'obyogera. Fayini weebale, ekitiibwa kikuddire oba kiddire Katonda eyabikubuulidde. Naye nga tonnasabirira ekitiibwa kino kubanga oyagala nnyo bituukirire, abantu bategeere nti bye wayogera lituufu. Biggale, olina amaanyi n'obuyinza obubiggala. Biggale. Ibulayimu wuno olw'abiri-mu-mwenda n'ayogera naye nate era nti mpozzi munaalabikamu ana. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo ku bwana. Haleluya. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tosunguwala, nange kanjogere mpozzi munaalabikamu asatu. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo bwe naalaba uyo asatu. N'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama mpozzi munaalabikamu abiri. N'ayogera nti sirikizikiriza ku bwabiri abo. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tosunguwala, oba Mukama tasunguwala, nange kanjogere nate omulundi guno ogumu gwokka, mpozi munaalabikamu 10. N'ayogera nti sirikizikiriza ku 10 abo. Mukama ne yeegendera. Bwe yamala okwogera ne Ibulayimu, Ibulayimu n'addayo mu kifo kye. Haleluya. Nti Ibulayimu bwe yategeera Katonda kyagenda okukola Sodoma, Ibulayimu n'agwa ku maviivi. Gano maviivi, muntu gwe osobola okugwa ku maviivi olw'eggwanga. Osobola okugwa ku maviivi ku lw'ebyo Katonda byakubikkulidde n'omusaba nti Mukama yeggwe wakola omuntu mu kifaananyi kyo, yeggwe Mukama. Nti Mukama yeggwe kino, yeggwe kiri, yeggwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Saasira bw'akawulira kuno kozinza ajjudde ekisa n'okusaasira. Aba olyawo ayinza okugamba waaye seeswaza bwe mba nzijjudde ekisa kale ne kino kamaamirewo awabadde wagenda oyiika omusaayi wakiri tonnyisaamu ekiro kimu ekyenkuba naye nga Mukama totuyiyiridde musaayi. N'ogwa ku maviivi. Muganda wange nkusubirira entanda eno kubanga essuula eno ekomye wano nga Ibulayimu azzeeyo mu kifo kye nga ne Mukama yeegendedde, nga bamaze okuteesa nti bw'anaalabayo abatuukirivu tajja kukizikiriza. Bamaze okukola endagaano. Kati kyali kikwatagana ku Ibulayimu kudduka kulaba nga abatuukirivu abakuŋŋaanya. Haleluya. Ibulayimu naawe awo walina okudduka e Sodoma n'osooka osookayo Mukama n'okuŋŋaanya awo abatuukirivu. N'osooka obagamba bane twenenye tuyingire ebuziba Mukama ku lwa Sodoma, n'obakuŋŋaanya ne musaba ne mwenenya ne mwetukuza, kubanga okutukula eri maaso ga Mukama tekitwala mwaka. Beetukuza batya maaso ga Katonda? Kubanga agambye bw'anaasangayo omutuukirivu tajja kizikiriza. Kati njagala Mukama agende okujja ng'oli mutuukirivu. Haleluya. Weetukuza otya maaso ga Katonda? Weetukuza otya ng'omuweereza wa Katonda?
ekyo kibuuzo. Okusookera ddala Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali agenda kulaba ku Katonda okujjako ng'oyise mu Yesu. Bw'oba tonnakkiriza Yesu kulokola, then awo ne Katonda tojja mulaba. Kati Yesu bw'amala okulokola, Yesu akulokola atya? Okkiriza na mutima gwo. Eno mu Marko 16:15 agamba, mmwe mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Iffe abaamutegeera kuba nange baagimbuulira, kati akwolwo baali bali, naye kati nange neegattamu kuba namukkiriza era mwagala. Agamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Oyo alikkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza omusango ogulikola ki? Guli musinga. Kati okukkiriza Yesu n'akulokola. Bw'amala okulokola nojja notandika okutambulira ewamu ne Katonda, nosoma ekigambo kya Mukama nekikunaazaamu ebibi by'obadde okola n'obyenenya, by'obadde tokoze n'obireka. Tugamba nti ate nze ndokose naye sinnanywa ku sigala. Kati ate Yesu alina okunsonyiwa okunywa sigala. Oli yamusonyiwa okunywa sigala, kansooke nziruke nnyo ku sigala nkomewo neenenye. No. By'otannakola bireke. Ebyo birekere ddala. Ate bye wakola byenenye. Ate bw'omala obyenenya gwe kennyini sooka obyesonyiwe, obyerabire. Toddamu nakujjukira nti wagendako mu mabaala wayi, kubanga waliwo abantu nga buli kubo lyayitako motoka eba etambula agamba omwoyo we n'amugamba eyo nakkirirayo waliyo kiroogi, ate eyo waliyo ekibaala, ate eyo twali tugenze kubba, ate eyo kwegamba nga buli kubo lyoyitako lirinako ekyokujjukiza ekibi. Kati ebyo bye ŋŋamba kyotuuka n'oyita nawo ku eryo ekkubo ng'ebyo tokyabijjukira, ng'oyimbawo kayimba kagamba yanaazaako ebibi, nga bw'olisongako eryo ekkuba nti kisitaani kikujjukiza nti eyo jjukira lwe wakkirirayo. Kati naawe bw'otunulayo ng'ogamba yanaaza, etambula takisi egenda bw'oyimba bawulira mukazi kuyimba kayimba yanaazaako ebibi, kumbe omulaba abadde ayagala kujjukiza nti wali mubi. Nedda. Kati bw'omala bw'otyo okulokoka ng'olumba bwatazi Bayibuli nga n'abantu abalala obabuulira, kubanga atugamba mumalanga okukyuka mugende mukyuse ne baganda bammwe. So kati bw'omalanga okukyuka dduka okyuse abalala. Ekyo kyokka kye kigenda okuyamba. Teweerabira kusubscribinga. Natandise mbagamba musubscribinga era nsembayo mbagamba musubscribinga. Mukama abakuume, tusisinkane mu ssula ya 19.